So of course tukwaniriza ku Uganda Mukamooli, your favorite YouTube channel. Thanks for watching, thanks for following, and still ngenda kuba nti kutusakamulire ag'enjawulo naku lwaleero kyanaku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheilah Gashumba akwatibwa Lubona nga ali mu kwegadanga ne president w'ebikonde amanyikiddwa nga Moses Moses akola ki Sheilah Gashumba nawe kityo yasobodde okuba nti akiitinga ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Rick era nga Sheilah Gashumba ekintu kigenda maaso n'okuba nti kimutabukako sofa bingi ebigenda maaso n'okuba nti byogerwa lwaki Sheilah mbwe alina kasagazi tasobola kutuula bamukwatiddewa kikyabadde akola South Africa ne face off gyetugenda okuba nti kutuusaako reta banaawo osobola okuba nti obifuna tukwaniriza ku mukutu gwaffe muganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyi eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boya Maksudi Junior made in Uganda ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti osubscribing nga tusobole okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Olunaku lwaleero nzikiriza munywanyi nkutwale ku mawulire agatulese era nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheilah Gashumba nabwe kityo ensonyi yazinaaba akola bimunyumira era agenda mu maaso n'okuba nti adisappointinga abasajja bagenda mu maaso n'okuba nti agatika nga yakamala okuba nti adampinga grenade official bodi gwe yakozesanga okufuna sexual desires ze zali ayagala nnyo. Omukyalo ono kibezo okuba nti alina kibayita high sex libido era nga n'olwekyo era nga takoma kubeera na high sex libido wabula okusuubula akaboozi agenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo akufuulira ddala omulimu. Ojjukira abakyala abasinga bakola ku TV olwo bakozesa femu yaabwe okugenda mu maaso n'okuba nti basediosinga abasajja era nga abasinga bagenda mu maaso n'okuba nti beeryamu ensimbi. Bakyala bakola ku TV radio kogatana abayimbi. Sheilah Gashumba nga yakamala okuba nti adampinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Fake Famike yagendera mu maaso kudampinga grenade official yagenda mu maaso n'okuba nti abuukira musajja mukulu amanyikiddwa nga Fake Famike era nga omusajja ono omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti afuna omusajja Fiki yagenda mu maaso n'okuba nti era agenda mu maaso n'okuba nti akyusa system ya Gashumba ne bamwagala konsati olwamusaala Fiki nga talina impact. Musajja mukulu yagenda mu maaso n'okuba nti akyusa ebintu nga birina okubeera era nga Fiki yasobola okuba nti akyuka. Kino kyaleeta Fiki yagenda maaso n'okuba nti agoba n'okuba nti akyuka mpola mpola. Kino kyaleetera Karo okwesika era nga Karo Gashumba teyasobola kuba nti atuula yamusulawo mpola mpola. Yamusulawo mpola mpola n'agenda afuna omusajja omulala amanyikiddwa nga God's Plan yayagala Fiki okumala ebbanga lya myaka 2 nga beeyagala nga beefuna nga bakola ebintu ebyenjawulo but unfortunately tebasobola kuba nti bawangaala era nga God's Plan yagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo asulawo tawero. Karo yagenda maaso n'okuba nti atambula okufuna omusajja omulala amanyikiddwa nga Rickman ngono muyimbi era nga Rickman yasobola okuba nti ebintu byonna abikyusa okusobola okuba nti abizza mu favor ye mpola mpola. Rickman wadde nga yagenda mu maaso n'okuba nti akyusa n'okuteeka ebintu mu favor ye obulamu tebamufavoringa era nga yasobola okuba nti akigwako oluvannyuma lw'okuba nti Sheilah Gashumba yasobola okuba nti akyusa omukwano gwe n'okusobola okuba nti akyusa relationship ye kugenda maaso n'okuba nti afuna omusajja omulala amanyikiddwa nga Moses Muhanji ono atamumanyi Moses Muhanji omusajja ono akola ye president w'ebikonde mu ggwanga lyattu Uganda era nga Moses Muhanji agenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo dating ono omuvubuka amanyikiddwa nga omukyalo ono amanyikiddwa nga omukyala amanyikiddwa nga Gashumba yasobodde okuba nti akyusa buli kimu kyababadde basuubira era nga Gashumba yasobodde okuba nti obaoliawo
akyusa omusajja era bamukwatidde mu motoka. Ritaka gwavudde n'agamba nti Sheilah Gashumba bamukwatidde mu motoka ng'agezaako okuba nti yeegadanga ne musajja amanyikiddwa nga Moses Muhanji, president w'ebikonde. Bingi ebikyagenda maaso n'okuba nti byogerwa era nga bingi oba oli allegations ezikyagenda maaso n'okuba nti zitambula. Ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti subscribe nga tusobola okuba nti tutambula ffenna mpola mpola. Tukwagala nnyo wenna kati tusobole okuba nti tukomawo mu part 2 naye ng'ate ebya Sheilah Gashumba tujja sobola kuba nti tubikutuusaako mpolampola mu full details. Lwa yasazeewo okuba nti asuula Rickman, lwaki Rickman kikyalowooza era biki byabadde akola South Africa n'omusajja amanyikiddwa nga Face Off. Tugenda kuba nti tubikutuusaako mu maaso awo osobole okuba nti abifuna. Obwenzi bamufuukira obwenzi buli kaseera agenda maaso n'okuba nti akiitinga bino na bino. Yakomyewo ku TV bye bamulangira bingi. Of course njagenda maaso n'okuba nti nkunoonyaako osobola okuba nti obifuna. Weebale nnyo, weebale ddala, weebale kutwagala, weebale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga. Tunaba kuba nti osubscribinga genda maaso n'okuba nti osubscribinga. Tutambule ffenna mpolampola. Bampitanatambi Jimso, Rich Boy Max Food Junior made in Uganda. Akansobola okuba nti nkoma mu part 2 muganda wange. Zoe are completely aganye okuvaayo, but Zoe ebintu byatuddeko ebya Sheilah biyitirivu. Sheilah is going towards Christmas. I'd rather to have birthday agenda kulaba Face Off mu biti bwe biyitirivu. Beerake kubanga Richmond tamwagala. Ebyo byonna babiwandiisaawo. This is not things that I'm making up. It's true agenda. Sheilah wagende Dubai ne Zoe, because Zoe cannot speak all these things. Nokola threesomes n'abasajja bonna byakulaga. Ebyo byonna Zoe olwokuba sobola byogera. Kati babikuvuma Jojo mukaaba. I've seen a video of Sheilah bonking Muhanje Mo ngali motoka bewagamba kukuma wabweru beba recording. That is littering on social media. Chenkugamba, you have a lot to lose. Forget about all these day. Zoe are completely aganye okuvaayo, but Zoe ebintu byatuddeko ebya Sheilah biyitirivu. Sheilah is going towards Christmas. I'd rather to have birthday agenda kulaba Face Off mu biti bwe biyitirivu. Beerake kubanga Richmond tamwagala. Ebyo byonna babiwandiisaawo. This is not things that I'm making up. It's true agenda. Sheilah wagende Dubai ne Zoe, because Zoe cannot speak all these things. Nokola threesomes n'abasajja bonna byakulaga. Ebyo byonna Zoe olwokuba sobola byogera. Kati babikuvuma Jojo mukaaba.